Gazaawo ki? Sigaza fork ennene ne wagambye steak knife oba akambe. Kati tugenda lya mmere. Kati ndowooza olaba kasa. Kati kasa enjawulo gy'alina ono tugambye muntu ali ordinary waka kyetwandigambye nti basic buli muntu olina okuba ekyo ng'okirina. Kati ne tugamba oli casual, just casual, otegese ka birthday party yagize twaguddeko ka soup, it's casual. Now this is informal. So informal kitegeeza awantu wonna w'onoogenda w'onoogamba nti standard erinnyeeko. Kati oba wooteri esinga zikola ekyo. Kati ze banaagamba nti it's a 5-star o gye bayita wali oddeko a 3-course meal, a 4-course meal, ofunye supu, then n'ofuna eyo yakubiri, n'ofuna main course y'emmere, n'ofuna dessert. Those are 4. That is a 4. Oli ku 4-course meal. Kati ekitegeeza 3-course meal yebeera teriiko dessert. Kati gwe kyoyagala, yes, osobola obutafuna dessert. Kati ne weeyongera oba n'ogamba salad ze zitabaddeko. So I had a 3-course meal, I had a 2-course, I had 1 meal, 1 course. So kyobadde oyagala, it's 1 course. Kati abaana babadde bakizunguwaze nnyo nga babadde bakipika nnyo. Omwana n'agamba I had a 3-course meal ng'alidde chips n'nkoko. Kati what is a 3-course meal? Nalidde chips n'nkoko n'enterako ka ice cream. Aba alidde chips n'nkoko. Ogenda mu kifo ngezo 5-star ne bagamba ne bakuwa menu nga kuliko bu starters nga bosbikula menu waliwo awali starters, waliwo awali main course, waliwo awali dessert, waliwo salads weziri, oli waddembo bagamba sagala starter ngenda direct ku main course. So ne bakuwa main course y'emmere yo. Just you had 1 course meal. So osobola ogamba 2-3 nze 4 course meal olina olina nga yalidde akadde kamu emitwalo bino ga mmere kikaaki kasupu kalina ssente. Ate kati waliwo n'amala n'agattako ne kacyayi. Oli omulala anywereddeko ka champagne, omulala anywereddeko biki kyonna kyayagala. So kati kyonna kyalidde y'ebbeeyi. Nejoliiridde kubanga gendeera osobola ogamba nti ndi mu restaurant bampeeyo obustarter n'ogenda n'osaba obusumbuusa, n'osaba bu spring rolls, n'osaba buki obwo bu lollipops, bu chicken ono yasinga obwagala. Kati bw'obufuna era ojja kuliko ebbeeyi katugeze $3. Nojja salad nayo ne bakukyajinga 3. Nojja emmere ne bakukyajinga 7. Lwaki package eyo namba tebagituba wamu nti if it's a 3-course meal. Era waliyo abakikola ne bagamba 3-course meal. Kati eyo bagibalira nnyo kye tuyita buffet, bakikubalira omulundi ogwo ne bagamba buffet yawe ya $10 naye ng'ekibazise 10 emmere yandibadde ye3 oba yeena. Buli busaladi bwe bakutedde wali emabbali liwaddembo buli oba obutabulya ne bakuteddewo byonna ne supu. Era bw'ogenda mu hoteri osangawo nga bataddewo ekipooti ekinene ekirimu supu. Oli waddembo musena oba obutamusena. Oba obusasulidde ssente za bufe ziba zigendedde kuli wamu. Kibola akamu twalateekaawe nenga akangeteeka papagaye nabyo ogyemu engoye jjukira noba smartness waliwo ogenda out waliwo ogenda out n'olya emmere eno gye bakuwadde nga main course n'okkuta naye nga wasasulidde dessert nsobola kubipaakinga ebintu byange byenenga nabyo oba kirabika bubi. Kisinzira abantu b'oli nabo ne wooli naawe ky'oli. Nga lwaki omuntu ali emmere kupaakingira ki? Neesaba mpaaking bakugambirawo wati okimalewo era tebalina buzibu basobola okupaakingira naye kisinzira gwe ky'oli. Kati ky'oli kyekikupaakingisa emmere. Tekifa ku kyendi naye bw'oba ogenze nga mugenze family n'ogamba bampaakingire busoseji bwange bampaakingire chipusi zange zengize zisobodde zimala zirya kyova olaba ne silver plates zibayo obuntu bwe bapaakingamu. So tuzzeewo kasa naye ebintu byo nga wabizizzaawo dda twamaze dda okulya twasigazza sowaani nnene. Kati esowaani ennene tuli ku mmere. Kati ey'emmere ekkusa amatooke biki byonna main course yo gwe kyosabye oba nnyama oba nkoko oba byennyanja. Kati bino kitegeeza tulina ebyuma bibino ebigenda okukola. Kati ne bikola main course katumaze okulya oba tetunnaba kulya tukyalya. Kati essaawa kubanga nzijukira no twakolamukko omuntu bw'aba akyalya ng'ayagala kunyumya
kyekiraga weeyita obutajjaawo sowaani ya mmere nti nkyalya. Ebitulage bino obireka wano bwenti nfunye ka call ngafunye ka call just oba ng'otudde onyumya naye ng'okyalya kubanga onaakuweereza agenda jukira omuwaaka sigenda babuusa twayiga wano obadde ekize nkyawuliriza nendo tisimu zirina osobola ozikyekingako. Kati bw'omuntu kyetwagamba nti waliyo non-verbal communication bw'oba otudde mu bifo eby'emmere ebinene ng'olya baweyita tebatera kuvaawo babeeraawo mabbali bakuweereze oba olina kyoyagala. Kati bw'oba olina kyokoye era bakijjawo bw'oba omaze okulya. Kati bw'oba toyogera nga oli mu kulya ne banno n'ogamba nkyalya naye kanjira nnyumya effooko n'akambe bw'obiteeka ku sowaani weeyita bw'agenda olowooza ky'oli kubanga ye baamutendeka ne bakimubuulira. Omuntu bw'aba apozinze agenda kukomawo okulya emmere. Bannange yeno kirasi gye tulimu kati bano bye basomesa olwayo sigenda contributinga ku ekyo kubanga bamanyi ekyokukola. Omuntu bw'aba apozinze akola atya nti nkyalya ng'okommunikatinga effooko n'akambe abiteeka atya ku sowaani abiteekawo bw'ati ye Jessica apozinze namugambe nti sipozinze siri mu kulya tuli mu kunyumya nze nkutte ebintu byange anti olaba mami waliwo kyebagamba sitatafa kyenda kati toyagala kufa sagala kufa kati oluusi ekigambisa obiteeke kuki ku plate butayogera na muntu ng'oli kati olaba musongamu akambe. Okay kati wano mpozinze anti nze mbizizaawo mmwe mubadde mumbuulira tupozinze kati nyumya mumaze kyekyo ekituufu bwe tujjukira katugenda mu maaso singa mba mmaliriza okulya nkola ntya wadde emmere ekyaliko naye nze mmaliriza okulya nteekawo nti okulaga oli nti kati mmaliriza okulya. Bannange nsaamukebere notis kubanga tuli ku mpewo tugenda kusomesa kituufu jayo notisi zo dakasa nkizeewo nga bwekitaddewo mmaze okulya zonna effooko byonna bikudde muli oba tugenda kudda tugabe max bwembe gaba max nga lini ako anti bagambye mugyeyo notisiza mwayina kale tetulina nakutunulako bwebanga emmere sijaagadde gye mumpadde tewoomye oba erimu ekintu kyonna kyonna sijaagala banaye nga bye tulina byonna byanjawulo tunnyonnyole buli omu kyalina wano emmere ogifumbye naye sijaagadde omunyo gwayitiridde nnyo naye toyagala anti max wengendo zibaweera kati nze ngenda okudda nziremu ebibuuzo bye bimu mbiteekewo kati nga balaba abaana abalaba bano bali ku deeti okay ki ekiralawo kyenyinza olulaba emmere ebadde ennungi nnyo badde empoomu nedda katunulawo bakyera from right to left or from left to right kyekitamanyi naye nze from right to left emmere ewoomye era yajja kujja agambye oh you're welcome nedda womaze emmere ewoomye tugenda kudda nze sirina buzibu kati abakyala abo nga bolaba bamaze okulya tujja kudda ffenna tumaze okulya kati nze kanzijewo essowaani tennaggwa obudde tebugiweddeeko olowooza anti mmaze okulya emmere kati sipesi yange esigaddewo naye engeri gyesigaddewo tetwerabira ninawo wano essowaani ya salad naye naye emigaati yabadde yagenze
kati okigenderera nti kasa obuntu bw'oba waggulu tonnabukozesa yessaawa ya dessert gwoba wamaze ate kati dessert yakyo omwana w'obuwala beeramuko n'akasente akatonotono gulayo obuntu kati kano ke kasembayo akasowaani kaffe dessert bibino ebigenda okukola fooko yaffe ekyali mukono gwe gumu batuwadde ka cake tera okubaako obunnyo bubiri kati bukola ki obwo fooko esobola okuba nga naye abunnyo buna naye kyenjagala okugamba ggwe oli wadde mbogula kafooko konna kasita kabanga katono era bufooko buno obutono gwe mulimu gwabwo osobola okalisa salads naye oba ofunira medium tekirina buzibu naye oba olina katono era keekamu so kano kasobola okukola konna konna kati ojja sanga waliwo bufooko ebyo ate bigenda ssukkawo birimu bye batugamba nti ako kafooko ka kyennyanja ako kafooko ka kino so kano bugenda kukola kano manyi kagenda okukolera ogenda kukasenesa bweba ya ice cream kano era kekajja okukola bweba cake era akajiko kajja kukola kati kano kafooko kakola nnyo nga kapuusha kitegeeza kano kasobola okuorganizinga kekyo nedda kajiiko n'olya naye nagendako ewantu ne bampa akambe kali a bit bent n'akajiiko n'akafooko nga bampadde kasirayisi kakeeki kamu anti kati bw'oba tolina kambe ejiiko esaza ejiiko yennyini ekola yes esala cake esala just akambe n'akajiiko nnondeko kimu oli wadde mukosa kubanga bw'oba olina akambe then bw'oba olina akambe fooko osobola ogiwummuza akambe ne kakola ki ne kakuyambako okupushinga n'okusala naye ejiiko yegenda okulya bwe ziba fruits of course tugenda liisaaki fooko waliko obwambe buno bubeera nga kalina akantu wano akannya ne kambuka bwe kati ka kyennyanja tetukalina kati akambe ako kye kakola tulina nti fooko jjukira tugenda kulya kati akambe kano akaba wano kabanga akanya ndoza tujja kayita tukabalage kaba kavuti omulimu gwako eyo kaavu yejja ekyennyanja ku magumba opushinga tokozesa ngalo zo tososoza fooko bwoti kano kekakasindika then kano nekapiikinga nekalya bwe muba mwagala okulya emitwe gy'ebyennyanja nabbiya tekijja kukola ekyennyanja kyonna sente zizo naye mind your status and appreciate omuwala okulya omutwe gw'ekyennyanja ku deeti nina omulaga sente omutwe gw'ekyennyanja guli okke naye nga toli ku deeti deeka ate togukola teekaawe tubagaliza birungi byereere baddiya the church girl tesobola kubeera ng'esukkako kaawo kyoyize nekyotegedde please practice it kiteeke mu nkola nga tonagenda kubeera nga weeswaza ng'oswaza omusajja akututta oba omukazi gw'ogenze naye kanaffe abakazi tumanyi batwala n'emikolo n'eddina z'emikolo